Aha. Kakati bano bannaffe bakomyewo. Bakyotera film production be bagenda okubanga bakutuusaako olwaleero. Etandise mbulambalamba ekina Uganda kyaffe ekyolwaleero Duncan Kataala oba Duncan Digital Studio bagenda kuba bakutuusaako Kyotera film production. Abafere b'City ye sinema etandika. A film by Duncan Kataala. Bafere ba City toloba webereremu. Era nga batugamba nti sinema eno bagizanya basinzira ku byafaayo. Tutandise Nakalyango Penina yakolanga custom designer ate nga Sebyala Kenneth executive producer. Lubega bali ku dembe yali ku kamera. Songa Samu Kapulu script writer. Omuwandiisi Duncan Kataala ate nga Kyomuhendo Angel yakolanga welfare. Muwozi Mike Lee yakola ku transport. Mwesige Alex nakola ku byokwambala. Ate nga ebyobufo Selunkuma Ronald ye yabikolako. Kakatandise ne sinema gyetandikidde tandika ku mabbali eno. Sente zino tulina zikwata obulungi kwa kati school fees bakubanja nino okusasula naye kati tutandise n'omuzadde agenda maaso n'okusomera ebizibu eri omwana w'obuwala gwe yazaala. Bafunye akasente mu nnyanya bagenda bayiye ebyokukola. Kumbe ku mabbali eno waliwo abayiye abalala. Kano kafuna kano tekafuna. Ago magezi okuva eri maama oba omwana. Sikia firimu etandise bafere ba City. Kano kafuna kano tekafuna. Bw'oteeka wano kuli akafaananyi oba ofuna. Bw'oteekako omutwalo wakafunira 2 10 ovaawo ne10 emirala. Kakati kisinziira kaliwa k'otaddeko. Kumbe bajja n'abayaaye. Mama n'ateekako awo 2. Katandike n'ono oyo mba mulidde. Ha mama ne bamusika eriyo. Mama bamusika eriyo. Panera bataddeko 2 oyina emitwalo 6 nkuwa obukadde 6 wangi. Kumbe mukadde abadde ayina gy'alaga. Firimu eno etandise bano bafere ba City. Abafere b'e City nga tagwa mu kikondoolo tazijeyo. Kumbe mukadde azirina abadde yakakungula ennyaanya. Basi mama yakakungula ennyaanya agenze ku kano kafuna kano tekafuna yono. Sikia Nzebana imbadde nakalabye edda kyokka nga wazifunye bw'alina otteekayo azaaze n'ateeka kaawa kati n'omwana musanyufu byansusso. Emitwalo 6 afuna miliyoni 6 bweddu teri kusaaga naye oyo aba azirinaawo. Ndowooza muziraba maama zonna zonna azitaddeko kyava zikwata n'afuna siteepu ey'emabega kebikulire. Baneemuwe ate alidde. Mwekiki kyemuliko basi bale baziba ababbi babano baziba maama wowe. Abayaye baba bamaze okukola efirimu yino etandise bafere ba City. Maama bw'ataddeko 6 bwe yazifunye mu nnyanya bano be badduka nazo b'olengera essaawa zino. Basi agudde ku bafere. Efirimu eno etandika Kyotera film production. MK Video Center Majestic Plaza level ya 5 edduuka enamba 8. Mama emitwalo gy'enkaaga aguze mu maziga kukakananga azirise. Kati yetuvaayo tuli ku bafere. Omuyaya ali wano talina wadde 10 ekyokulya naye omuyaya aba alina okuba mwasite babezaamu mpaka abayaaye. Tuzi wali buli kimu kyekola kyo. Kali tuveeyo tuddako ku baana abava ku ssomero. Baana basomi abooluganda omu mwannyina wa mune. Kange mwana kasoma busawo. Olikiriya? Ndikiriya nnyo. Ate kamanyi n'olwaffe. Bapuka ku muyaya abadde ayiye ekyokulya.
Esaawa zino pozi gwangamba osoma kinsoma kompyuta mwana njagala nze kukikuwa nkyabiza wali nga ntudde nkyabya bwabya nga ntudde saala kumanya kirala kyonna kati ate kyekiri mu nsawo gwe kiki tomanyi nga nze nsoma ku kompyuta kati ntambula na balapi atambula na zirapi ekyali mpya dadi yakaguze nkaaga wulira kati ninakyali wange eri ku lusoto osobola okukamutwalira nakuwa mwana nakuwayo nakaliddeko kati kyenjagala okitegeera sikiri amawulire kati ninayo kyali wange agula lapi kati wetutwala akakenkaaga nakuwamu akaana nakuwamu ekyana nakuwayo nakakadde nakozesa akawo tosigala ngaovimba obeera ali kusomera mwana ngaekyabiri kikulimu ng'ate gweovimba mwana buli bumaliremu bwonna bwegenda kuba ngaovimba kandabe bamugulidde toshiba mpya tuli ku bafere ba site kapya ne lisiti ngirina kakano kalapi omuyaya kayita kalapi ayayayayaya omanyi nze saasoma bya kompyuta kapya kalaputopu kamitwalo nkaaga mu toshiba kakati bafunya diiru bakatwale omuyaya baweemu migaana abalaba abaweeyo akakadde abaweeyo n'ekyabiri omuyaya asigala asoma ate nga katulaba omuyaya oyo yeefuula falo oyo be bamukuba kikola babadiira mwana njimutwalire kati olaba kabaaya gw'omutegeera ennyo gwe gwategeera okitegeera mba alyako efite okitegeera awo aba alyako 5 osigaza migo gya 15 okitegeera kanzije kati ng'asindika ne mwannyina agende eka mwannyina asoma busawo y'omulenzi asoma kompyuta era kompyuta ate ng'oyambalidde olagawa owaye ng'oyambalidde omulenzi oli omulengera ayagala kufuka simanyi naye ayagala fuka katuwulira abayaye gwamuleze tamumanyi nako kino kyekibuga okufuka kubanga nze mpulira kiri bubi musajja munna owaye nze nsazeewo nzize kusaba okufuka kubanga yali wali ajula na kufuka mu ngoye mwana akakutula laba abakabaaya mwana omulaba bwamulagirira bagende baleete maali omulaba bwamulagirire maali kanzije kumbe onaabuuza wakufuka tamumanyi namumanya wetwogerera student ye bamwabiiza dda tamanyi bafere basite omuyereka aleeta akakadde aleetereyo nakyabiri ate kati kazenda agenda kubeerawo yagenda ogisomerako ye buli kiseera n'abagiraba buli kiseera ejja kubaaki kabaya yayita manju atuterapi ebyemirembe yatandika kutandika kulingiza uli yoyo gwolaba agenda akyali awo kati omuyaye ng'alinda eno etandise abafere ba site era toluba muyaye aluddeyo kamalo gamba so bagabe bano mubeefula bafala naye nga bebaddiira ku kibuga owaye kazeeyo gamba ki naawe omaze n'osalawo gyofuke emaali ogirabye takuleetedde emaali wano mugimaze gikutula ngambye agenze fuka atya talina kyakuwaddeko ze ngambye ayagala fuka mugwotidde ayisaawo kabaaya kangende mugyeyo kamala ogiranzi gye tutukule diiru ki kadi ng'alingiza kumba akajika eggula kabaaya naye tukutule diiru era bamvuddeyo nga nenjala enuma mwana kabaaya ategedde nga bakamwabya bamwabiza kabaaya bukyanga ayitamu ku lusota ayisewo buyitsi ate gwe kiki wulira ali kasasiro Kabaya anjabiza muzeyi. Anjabiza kabaya ye akanjabya saawa zino. Nine kunkubuuza. Sokoleke. Okwabya kiki kyakwa? Okwabya kiki? Olaba tuta laptop yange kazede jade yakagula. Natandise jjo gisomerako mwana. Mbadena. Wabadde ne stani. Obadde ne scan. Stani yankemye. Stani yakamye akamerano byongamba sibitegeera. Bakakutwalako laptop ate bakugoba kaguddeyo. Beba yaya sitani yakemye akemera wenkola kisiruwala sitani yakemye nkubuzo oli ne sitani nti ate nedda
Gulacho itane stani nga ate stani ya kukema. Katudda ku lusooto. Kati waliwo omuyaye eyakubye kano kafuna kano tekafuna nayabye enkaaga y'omukadde. Ate mu kibuga buli omu amagezi gewe gakoma wakoma waliwo ate omulala atandikiraawo. Kati omuyaye olwafunye ebyakabi n'afuna emitwalo 6 emigo 6 yagifuliddewo n'agenda afunemu lipulazima. Walaayi kati agwa ku mukulu wuno Kawanga Duncan Kataala. Chokanga ndibasaba kutegerera. Adensa. Okeli nchi ya 3 mu 2. Oya kuchanga kuguzire lya 3 mu 2. Ogambe yagala lidi plasma Ndakuwe migana mwe nze saa kirwamu. Mbe mitwalo 7. Ulira. Migo 7 zenga vaawo. Koloti. Akwe migo 6. Kadire kankuwenkaga kubanga jaline era jayawude. Javo kuwali mukafuna kano tekafuna. Mwetani. Kola nkaga mwetani. Alikana obatolye sente zenga vaawo. Omanye sente ngeje zitumenya. Ayo achimba neme. Toba lete tulabe. Nga akwata emigo 6 agule lipulazima. Lipulazima 3 mu 2. Kandi chimanya msibobyo. Soko indako. Sikia. Ogaye jiri meka 6. Yejino kamalo kamweno kufunira akaveera wanu. Gendo eta akaveera mu gendo giyolera. Sewaze wendi tata natende mulimbira emala kwiraba. Amala kweraba aguze li TV dene n'okweraba mu yerabamu. Kakati kankuletera akaveera ulire ekibuga. Mwana yangu oleta akaveera kange tebanswama. Kaneta akaveera wewe zikwatirawo nzije. Ojire zikwatirawo. Bemaze nakuleta ekibuga ojja kunyumiza bwe yaweta. Kumbe ono naye agudde ku mufere. Ule Duncan Kataala. Original names is the writer. What's the name inu? Oyampiseko. Ono baita ampiseko olowooza. Dakika 2 akyanonya kaveera anonya katekebwamu nte katekebwamu TV. Naye kanswame. Naye mwana tasobola kudduka nandekera edduuka lino lyonna. Kumbe muyaye abala nanyini dduuka abadde agenze oba kufunayo kantu wali najja ne yeetuuzaawo. Sebo tukuyambe eki wanajja. Ate wali nanyini wanajja maze ogula li TV agenze leeta akaveera. Yange nsobola okuvaawo. Nsobola ovaawo. Kasina gwembeera. Bambirize lino edduuka sina gwembeerawo naye. Nse nanyini wano. Kati bongama nti alikuwa yaguziza TV. Kino mmeka owunzi. Gwegayi weewunzise. Okitegeera. Nva kusasulwa n'emigo 6 eyo li TV vaawo nalyo. Naye wano sebo. Nze gambe zino sinaawo gwekolawo naye. Nze nange simumanyi mbadde ndi awo waliwo gaye abadde atudde awo oyo najja nammwe emitwalo 6. Kweraliikiridde mu sebo. Basi. Mukubira wano wa. Kati eyabye sente. Eyabye sente mukano tekafuna na kano kafuna. Enkaaga yine emukubye emiggo. Ayayayeye. Omuyaye ampiseko kyokka ate bamaze nakunyiga bireero bamuyize ebyeyo. Alo katudda ku afande abeere ne ku mwala gwe jangu kibirige PC we yagalide banaye ku police. kyokka DPC we yagalide kuno olaba togejja Kati DPC nya kadi kwevukuwa kube. olira abayaye ne poliisi. Nina kadiru kenva okusamula. Diru ki? Okwabya mukabiza mme. Meka. Sente butono tono. Sente si nyingi nnyo. Meka. Kuruma joli. Vaayo no tulabe yangu atete bakulaba ababoda bayina engambo. Akubye enkaaga. Kati bwamala okwawula ng'agenda anoonya popi ng'asooka amuliisa. Bw'omukwata okumutwala kabaawo oba ovaayo nga naye avaayo. Lindako. Bangenda kuddamu dyokola ngenda bakutemyako. Naye kati oba ngenda kuddamu dyokola naye nanja kutemyako kati kano kagudde bugwe waliwo fala zaazunga omwayagala li TV ne mwabya mbadde ntudde butuzaawo kuninza okulaba alaalinga mukisa gugwawe yanguwa kati oyo ne bw'omukwata toyina woyinza musibira Kampala wano. Kati Kabaya ayita mu kumabbali eno owa rapitopa rapi Kino labawa. Nale migo gye bampubye luno lweyo lwolaba ssebo. Kikyo bakuguddemu. Kakubye mu katale. Nina akayaye kakazi kenkubi oba kabadde n'ebisira n'enkakuba enkaaga nenjagala ngule lipulazima lye neerabamu bwe ngenze kumba omuyaye abadde asazeewo obusazi yeyo kitegeera ye ng'akirinze ku dduka eritali lirye nanjabye enkaaga. Ampiseeko. Nze boss. Kati soko gye mwe musiruwala nze va kwabya lapa. Akubyenze go batakubyenza ayina emmali. Labayo. Andi zo manyi nawe. Kati okimanyi
Muyaye ziri tezimuluma kuba kati yazikoleredde nnyo kati leka ndiringeyo tufuneko kye tufunako. Ezo laptop mwana nze zendirigiramu ddala mwana temaali nkulagako bulazi kutemya kwa liiso firimu yino kina Uganda Kyotera film production buno bwana buno bwa ku university obwema mazi nkalesa wali mazika piseringa ate bisawo ogitwala wanawe nze nina omuguzi owaye sikwesiga genda omuguzi nganza funa omuguzi wo nganze nine maali nze sibangako musiru ku kibuga wano leka naawe ate kuzopa mu dduuka omanya amagezi genkozesezo amagezi kati amubuuza bakugyemu na mekatikaaga babugula nkage obupya gwokaguze manyi omuyayo akinkoze onalye naakaaba kumbe laptop eri mu katale kati bagenda kumuja kati aba akyangangala afande kaninamu obuzibuzi afande ninamu obuzibuzibu ayo omumanyi waliwo kabaya omumanyi banda atambulirawo ali awo mubanda banda mwana gundi alina ebitulututu bwati mu festi mwana anjabiza kati abadde ki afudde bamutomedde aviye laptop dadi yagiguze jjo laptop kyeki kati oba toyina ongamba kya leeta omutwalo ogw'empavi afande kwata guguno kale yakanja byakati laptop eri mu nsawo bw'olaba alina ensawo sooka okube batuni ebirala ayogere luvannyuma zakugula peni n'amugyako n'ettaano ezigula peeni kati ku laptop ayongeddeko gumu kitundu wabitulututu mu bibibi ali awo mu bibibi bw'ati alina ebitulututu bwali omubibibi gwe mutima gwalina ajabiza genda kujencha ojja kujja ku poliisi ani oyo kibirige konde oba kibirige abye ne laptop tannaba nakuŋŋambako eyo ddiru y'amaanyi nnyo kati we bamukwata kibirige ayinza okuba kibirige naye kakati essaawa zino bwe bamukwata nga tannaba ku lipootinga nti amaze okukola wulira afande kibirige sinakulaba mu office tonaba kuyitayo ate ng'olina w'oyabiza laptop amaanyi gyovukula laptop namba miliyoni kumpi mitwalo 6 tonaba kulipo yanguwa bayinza n'okukwata nga tonajja wange okitege be bakola security y'abayaye ku mwala kumbe kibirige wuno atuuse mu katale kabaya abafere b'essite toloba ye sinema bafere b'essite migana mu 5 kati bagenze w'omugezi nasooka akasiimula kaawo aweewula olwo ngenda bbawa mu 5 kala 2 miga 3 leka kutukira mu dino mpya naje gwe leka kusiruwalira ku diru yino mpya mwana mwogere bimwogera n'enzijala kya weswama yayagala ka 5 mwe mwogere bye mwogera yavaamu n'5 sina muzibu kabyoba ne sente kati leka ngende nange ndete sente wulira kye bayita obufere abayaya ababiri nga babaleka ano lyagenda alete sente agenze atwale laptop emuvi yino leero njagala oyiga ekibuga ngadda wano ku mabbali emanju w'edduuka ng'abaako wagitereeza ku mobile money agenza obbaleetera sente kati najja ngadduka yajja dduka mubayaye mwangu papi yiyo mwana bakabawo baabo kiki obulusooto obubwona obw'olusooto laba bayaye poliisi mbadde simanyi nakumanya laptop mu byenzibe kumye oluseko laptop yange erwa ate bagamba yiri bagituute ng'oddaawo alo paka eno gwe muyaye laptop yaferwa naye namwe mulimba temwangambye mbu laptop mwabbye enzibe afande ankubye oluyi okukakananga laptop mwabbye enzibe temwambuusiza banziba bintu bya kisikyaka kati gwe watutono mubbemu tugenda ogisaba abapopi jana tugenda ogisaba abapopi ani gwotwala ku poliisi omubbi agenda ku poliisi siize nanyiniyo wuuna agenda nze manja gwe njiwadde poliisi ndyoke njibanja gwe ssebo nammwe kati ali wagambye omwesiga mwesiga naye kati obudde buno mukwataganye mugebe ku poliisi bakwesente tompaako wadde eki omuyaya amuvuddemu tukoleyo ki
tuje ono musiru tugende wa ku police oli musiru tugende ku police ogenda na police bagibanja ababiza kati abayawo nezireta Kataala popia kuliri kawanga kikimubadde ki ekigani popia yabadde yawuzi sirikako gwe aha yine mbwe yazibye kaga yange mbwenguza TV kuba basinkana kumwala kikyate mubadde yone yazibye emitwalo migo gyange nkagono kawanga ngangara omuyaye yabye omuyaye mune kati bagwanga nako ku lusooto okusasula kuyimiridde kuteka tulabe ekiddako mwanasonya naye nali neeyiya mwana nali neeyi nga weeyiya kunze nga tena nga nali nakamala kweyiya nawe no go eteleza nono naye mu ulina abayaye bafere onayasanga nga ndi kuduuka nga ndi kayasi basi mukula ki yalenda mwagala kula TV kumbe nange netuzi omwana yangamba mbu yali aguze TV mbu nga atuukamu yenna bwali temumanyi abanzi babanzi yasama mpola temunzime tukole ekibiina kati mumanyi tukole ekibiina mu bubbi ffe tusinga nga kyababedde tukole ekibiina ky'ababedde abafere ababedde tukomewo tukole kati twewa wiiki buli omu naayite eno ayise ku mwala ayise eri akutte ku namuwongo akutte bwati tukomewo wiiki namba nga tulaba sente ze tulina tetweryamu enkwe wabula tugenda okumaliriza nga bamaze okukolamu ekibiina ekyababbi mulimu tetwamanya we baakoma tudda ku stage gwe gyontwaleko esanje butamunyawo gyontwaleko esanje mu tawuni mwenyini mutawu wanyini mutawuni wenyini ku police wenyini nina omuntu wagwenjagala police egende mukwati banzibye ebintu bya bakanzi bakatikati gira naye tugende police teri wala nnyo bagenda kusanje ku police waliwo wa bodaboda afunye omulimu binono byolaba wegendereze kubanga tuloba wa boda bamujja ku stage bamutwala ku poliisi kati ku poliisi nga bwomanyi nti omulimu gwayo gwakusiba bazi ba misango era babano omulimu gwe baliko kumbe waliwo omusaabaze gwe babbye era yali badde yeetaga savisi sa poliisi ogenda n'okukwata omubbi okunyangalaza omuyizi bakobyaki ensawo ze mwanyinya omubbi oli amanyira yasanzemu ensawo nnya zonna n'azibba kati mbadde nyatugende baŋambye omubbi waali ku sitowa wagenda otunda emwanyi kati ekuva le bandagiridde waali kwe okuyita wano ku poliisi ompeyo abasajja babiri abalina n'emmundu tugende tuleete omubbi oyo naye tumuse ku piki afande ofuka ki bwewabadde badolooza ku kyokufuka wama tudda ku firimu ogambye mubbi aliwa yakobyaki mwanyiki nsawo nnya sasa tutakwenda kwa machi kakati tugenda tambula tutya tugenda kutambuliza piki eno asigale wano kati waboda asigale wano piki tesobola kujjako abantu kubanga fe abantu bameka ntwala abaserikale babiri omubbi agenda kubeera wakusatu nange kwendi ndi wakuno waboda ajja kuba wakutaano kati waboda asigale wano tugende tukwate omubbi tukomewo tumusasule engeri yekiri kino kiri ekyesatu mpanga yekiggonjira mbeera wano kimbeeremu wano ku byokunywa n'ebyokulya okitegeera nange ngoba mali yange bagibbye kati obubbi butuuseewa mu ggwanga gye mukoma okuyiiya security n'omubbi gyakoma okuyiiya obwangu bw'omulimu gwe nga baleka wano wa booda ng'ateekako bafande katono agwe n'okugwa omwana oyo senga mbadde sirina akava kyankwanzi bakava ekyankunanka ng'ateekako bafande babiri efirimu eno yina egenda mu maaso owaboda bamulese ku poliisi waapoyedde bano bagenda okwata omubbi kubanga owaboda abadde tajja kugyako nga kuliko n'omubbi ne bafande babiri ne nannyini kubbibwa kati omubbi aliwa kati mwafande njagala mbaleke wano kubanga bwana abalaba ajja kugugumuka ali ku sitoowa
Sikia movie. Ikachengendo kwa yangu we. Fale kubude. Kale Yangu. Kati ngatira bafande babiri bavirako ano myage nasoka alingize omubbi. Twabadde twaganza dda. Fatuze pome. Kakati bafande nga balinda. Bali babiri. Ezo kumobelo mane ngata ziko maofu. Omuyaye. Tadda. So mwenda. Mubuno saa mwenda bagenze 3. Polisi ngerinda. Kasumagira. Kabasumagira gwaya bus. Kumba omuyaye. Newe kuba kutuka je yalaze yatuuse dda. Tebakiriga ababbiya abbira ku polisi ng'ate na omupolisi omuyambyeko kumbe bano yagenze dda. Kanezireta kawanga. Kanzije. Kumba zeketa. Waba n'abasiru bakyali. Gwe bano bafala bali wano bakyali nzolooza bagenze. Bali wano balinze balowooza okomawe. Nyagula piki eyo naawe. Gira naawe geno bagiteme mangu. Kumba omuyaye. Musajja n'omulabi. Masajja yalese mobi. Zigende zibuzele masajja. Kati ulira polisi. Ata amateeka mazibu. Afande tuddeyo ku polisi tukuboyo wa boda boda migo ye yalese mubbi. Babbi. Twagala kufuka. Afande twagala fuka. Kati apolisi batereka kusanga bategera kusanga 9 10 nti babbiddwa. Bakomawo ku polisi n'obusungu obungi. Ayagala tumanyira. Gwoleeta omubbiwo mujja mutumanyire mwade watubbako mundu. Osi. Omusajja afande piki yange mugireseewa. Omusajja ansanze ku stage nangamba. Omusajja amujewa ansanze ku Ewa mwadoli. piki wagiwadde ffe basirikale wagiwadde nagiwadde oli naye nga we mwekwemuli. Zele kwagala kwonona milimo ya mwagala kwonona mulimu gwa polisi muvumaganya polisi. Kuva ku makya tetulina kye twakoze babbi tetukuteyo babbi muli wano mutumanyira. Olese babbi naawe oli mubbi. milimo ya polisi. Bamuvunaanira watali kooti azanyidde emirimu gya polisi. Bapolisi babiri basibya ku street n'enjala ebaluma. Nanyini piki yeyo gwe basena engwala saawa zino. Era yayingira akadukulu ku saawa zino. Bwe bobubbi bafere basite. Abafere besite toroba nanyini piki yeyo gwe bayingiza endukulu saawa zino. Ali kwa location. Sikia. Baba tenda kunyongoga amatu naye taata ono yalina empaka. Ulira statement afane mubye piki yange mumpe piki yange. Kati ng'omuyaye yatuuse dda gy'alaga. Amasajja zituzanye kazanye. Okimanzi natuuse nebaka. Sikia. Kati abasirikale basigala batenda bukodyo bwa mubbi. Mwana oyo muyaye ayina amagezi mwana. Okimanyi tugenze otegeera nga kirireeti. Kati kumbe be babayaye abakola ekibiina ekyabafere b'essite. Beeyita ababedde abafere b'essite. Tugenda maaso. Eno jaji kusubula ali eri kwemu video center Majestic Plaza. Elevo ya kutaano eduka namba 8. Tokuba mu kopi. Kati waliwo akakodyo kabayiiza. Ngenda okubanko mawo. Kati kamalo genda ku mobile money ntwaleyo sente zino ngenda kutta. Ndikale. Genda okulengera waliwo omuwala uno alina akasawo alina essimu nga 4 ndowooza wa mobile money kamalo genda otwalayo okuteekayo sente zino. Atambula kumbe waayita gyolaga togenda kuwona ogenda fiira kabenje mu budde buno bajaja bandaga kati gwowedde yajogambye eki gwowedde daba bajajja ebakaaba nokaaba ogenda gwa kabenje abakabenje wekawunya mwana ate balina eggwiso basooka zuula nti olina sente. Sente z'ebisiraani. Oyina sente awo yajjajja nina sente mbadde ngenda na ku mobile money kulika kuwadde ez'ebisiraani.
Nsiraba zino ze zigenda okukuba kabenje saawa zino laba yabise nnyo bajajja bandaga wano nga amabere gasulise tulise laba bwova laba ekibumba bwe kisaanuuka laba sebusa bweri mu bbanga sente zonna ezebize ebisirani zijjeeyo okubiri muzzukulu ogenda kuboofa mu ddakiika 5 omulambo ogwokubiri guguno guyitawo ngulaba gugenda kufa mu ddakiika 5 kumbe ye muyaye munne muzzukulu olina essimu kuno kubagenda okukubira essimu bakukuba yanguwa omulambo gwo bannange gwe sitama wali nkukebere jamu akasawo buno bufere esente zonna nga bazimuyoolako oba baanoze doodo oba jobyo oba baleese bombo bali mukola n'alingiza bulungi akasawo atamala kuzula nga kakalidde mikisa myerere kati ebisigaddemu gyonna mikisa myerere ogenda kukola sente zitamanyamu ogenda kujjamu sente ez'ebisiraani ezikuwonya akabenje ogenda gaggawala mu masaŋŋanzira kati ngenda kuwa eddagala ogende masaŋŋanzira osooka osula emwanyi zino nga bweweesekerera gwe kyangu wano jjajja ng'ayimuka olina essimu jjajja nina smartphone gireete wano jamu password laba essimu bagenda kukubirako gwe kabenje n'agifuuwako ebisiraani mulimu password kati lengera abayaaye kumba abuuka akyuka emaali yonna jajje ku muwala n'agiteeka muyaaye agiteeka muyaaye bulungi nnyo muwala abadde agenda ku mobile money abadde ne miliyoni ze nga ziizo masaŋŋanzira buno bugoba bisiraani n'okufa kw'obadde olina byonna ogenda bireka emabega wulira abafere otegedde tontunula nnyo mu maaso sikia tomutunula nnyo mu maaso oyinza omusanga walala ne bamukubira emiggaawo okyuka okomewo kati genda amasaŋŋanzira gosanga okyuka okomewo omale osuula obuyinja obwo weesekerere omale okomewo kati kumbona ali ku mufere munnooli tugenda kuddanga ebisiraani biwedde tofaayo naye gano sige masaŋŋanzira tusule wano obuyinja mubiri satu ebisiraani yonayona wanambigoye kumbe maali ye yonayonono gwali naye yagirina kati bakomawo bakime emaali tulaba abafere besite naye lindako jajjawo si waabadde oba agenze kulya ekyamisana sikia naye atoba mulimu n'abantu abajja ekibuga nga bali bakyabulamu nga tebeetaaga beera kibuga jantula kyokka tutesere kumbe sente z'omuyaayi z'omuwala ziri mu muyaayi eziizo tasobola na bbuuka ansibye sente za mukama wange mbadde ngenda ku mobile money bannange n'amasimu gonna ddagala lino si ddagala lino jjobyo lyennyini lino ne doodo bannange kati gira tukubire mangu poliisi budde nga bukyali ate simu agenze naso tosigazaamu kasente tufune boda naawe yanguwa ate abayayita akumakingira shuwa ddagala tosigaza wadde 10 yanguwa naawe kati gumu lukumi naawe ku boda ate kati abapoliisi tugenda kukola tutya empaabi naawe yongerako kati n'akasawo kagende nako kanfune boda tulaba tunamugoba tumusanga beerawo nzija tovaawo kandete boda kanzije oba tonono agenze okuleeta poliisi nayensenga ayangwa nno kiwedde laba nono naye fena yetuzanyirwako baawula bafunye sente mu bungi amasimu ebayo omuntu nga yali tanaba kutuuka kujja kibuga mwetaaga okulaba ku firimu nga zino eno yabannaffe abakyotera film production era nga kutusibwako MK Video Center wali ku Majestic Plaza tulaba ekina Uganda era nga wano wetutuuse baana bakyotera batandika ne sinema eri emanyiddwa nga Kawanga ne bayitawo ne ensi yaffe Kateesigwa kati ne movie yaabwe eyokusatu emanyiddwa nga Abafere b'Essite zonna zenkunyonnyodde
kwemukeje ezirigendo zigule andi bakivunula bati abasiru kale katudda ku muyaye eyabye piki ng'ayita mu bapoliisi bamaze n'okutwala piki gye bagitematemera era nga ne sente ziwedde okufunibwa kati ku mabbali wano waliwo omuyaye gwe nawulidde alina ekikazi mbuno simanyi kyakava bweru baagala ogula ennyumba okitegeera kati bawandiise akapande ate abayaye balina eggwiiso house for sale eno ennyumba ya sale ogiraba nakuba ebyoluzungu bibabuzaabuza kati eno ennyumba eba ya sale ebiseera bingi oyita abantu nosanga bannayisale oyo twasumba nayininga mugagga oluusi osanga property for sale this plot is for sale the car is for sale sale alina ebintu tebimuggwako wabula era osangawo ne bye bamugaana nga si bya sale the plot is not for sale sale ne bagimugobako kakati eno yo ya sale essaawa zino house for sale kati omuyaye yafuna weyekweka wano waliwo ekiwala kyakava bweru kirina omuyaye wano basazeeko ono property dealer bage eri ennyumba mugendo zaaliramu abaana ne bannamagoye temujja balekayo bulijjo tenagamba ntukule ennyumba enneneko sikia zaaliremu abaana baffe kyekyo ennyumba ya sale kyeye basi ziganyiza milioni 25 kashi nga tukutulangana sente nzirina era omukyala kasalawo nyanze mpayo webali abaye maje kumba omuyaye yayise ayina weyekwesa asanzeyo n'ekiwala kyawo nanyini woba yali alazeewa tewali amanyi yefudde akyadde awo ono enanyini wano kadde nga bajja bayingirako wano wabadde yeefudde w'omukwano kiwedde nyumba yeeyo kituufu nnyo mukiseera kinabagambye ennyumba era kati olaba mukama wanyi webale kupakasa mukisi kyankusanga muvubuka bwati nga yina ennyumba efaanana bwekyo bwe kifaanagana kyekituufu bwe kiri muvubuka eyo nayo ddiiru nga bagikutula bakutula eddiiru soko mpagali nagenze nabo newampa nebansayinira cheque ningire mu banka newampa ekisawo okirina nga ziri ziti milioni 25 ziri kwalaali gwe sikwesiga watoleka milioni 25 kadi nakayu ennyumba ne bagigobako sale oba tukalekewo wano bamaze okutu ennyumba gye batunze tekuliko wadde amanyi nti bayoola akasenyu ne bakateeka ku musingi egenda maaso kati oluvannyuma muva bulaaya omusoga amweta muvanda omuvanda ajja okuyingira amaka okujja okulaba amaka nyabo ogamba ki okola ki wano twaguseewo wangi wano twaguseewo milioni 25 bambi zonna kasha ate mwayingidde mbadde nono namasigiri malala ye nga mukama nyambye ne mutayingira nze mutemasigiri wane wange situnawo nyabo koloti dino kubo kyamu yangu wange sina ennyumba yali ya nanyini mutemasigiri kanzije natema amasigiri kukola nyumba ate mbu waguzeewo baba bakufeze bakuferera anwa yimirirawo nkulage nti emiliyoni za 25 bamu emigonze n'otegeera mwaka lyagenda sagala ate omuyaye bw'amala okufera ekibuga ofubanga nnyo nga toyongerako kirala kubanga ate bayinza okubika gy'abaguta nyini batadde wano n'akayumba akapande mbu ennyumba ya sale yali azimbyeko wano ennyumba sale yali azimbyeko ennyumba wano kati nga wayise wiiki emu tulaba abafere ab'esite bukodyo ki bwe bakozesa okwabya abantu kati wayita wiiki emu bukyanga bakola ekibiina kyabwe buli omu aba alina okulipootinga
buli omu gyayise yonna waliwo abatunze poloti waliwo abatunze pikipiki waliwo abakubye badde agenda ku mobile money bagenda obalabalamu nga bali kumpi mu miliyoni 5 ewiiki emu abayaye balina ebisima boyi wiiki emu bali miliyoni nga 5 ate tebakulya kinusu omuyaye tagenda mu banka mbu microfa kati omuyaye taba nandaga muntu anagulawo ati akawunti ezaabwe bayita nazo alaali kati lutaya aluwa kumbe lutaya alina gyagenze balina sente kumpi miliyoni 6 wiiki emu ekibuga kiba kibuga kakati lutaya aba atambula n'abakugwagwako abamu kubasooka mu kibuga kati no waliwo diiru gyenjawulo okusomeramu wano waliwo diiru eyogenda ebweru tulina okugenda e Canada kamala nokubira abayayi alindako bakubira abayayi kubanga diiru yeetagamu akasente tugenda Canada tugenda kola busawo Buganda naye nga bwakifere bino ebya ebyo mbisobola naawe kanula eriiso kyetaaga miliyoni nga 3 tubigobeko mwetaaga beera bana olutuuka eri buli kimu ngenda kubanga kiwedde nja kuba buli kimu nakitereezezza we mugenda osula esabo lyammwe nalitereezezza endege n'ensaasi n'amayembe ag'ekikyupuli byonna gye biri e Canada mugende mukole sente mu dola kugenda Canada kangene nziyiribe ayayayaya mwebayaye tugenda Canada ekiriwo nalabye omugagga naŋŋamba nti nambuuza mulina sente kwanze hafa sente tuba nazo mbagenda tusetingira essabo mbu abazungu ebintu by'obuwangwa babyagala nnyo awo wennyini kakati ate njagala omanye nti gwe wookoma okumanya Kampala waliwo atandikiraawo waggulu w'omumanyi wabaawo omumanyi ekyo Kurani yakyogera wafauka kullu dhikulli dhi alim wookoma oliwo atandikira bano bagina okwata miliyoni 3 bagiwe agenda batwala e Canada bakole obusawo Buganda. Ladies and gentlemen, babye ku kibuga kuno kati bakoye bagenda bweru Canada miliyoni 3 ate zaaliwo kaki tezetaaga nagenda mu banka. Halo owaye kakati program eriwe gimanyi nine bachali bange tuwamaze dofuna akasente twagala kula abantu kole ku byogenda ebweru basi awo bonsanga wenyini nyini we wansanze wo bonsanga we wali office ngeimo nze njagala ebintu bibiri ngeimo kentebe ngeraninge Canada kyekyo kyoke miliyoni 3 tuziribye tuzimuwe ate no lwakwatize mugambe tumugende tumusange waka twali musanze ku office kati lwakuba tugambe tumusanga waka naye twali musanze ku office kati ngajja wano yona abatwale Canada miliyoni 3 cash kale weziri tugenda kola ekiro kiri nti tugende Canada tukole sente gambe ebimu abikyuse bikaya gambo babayimiriza nyego gaba babe Canada kati fe tufeeke ebyabafere eby'e Uganda kati tuli bafere ebe Canada abasawo tugenda fena ku macha kakati esawo nga livaayo miliyoni 3 tekuliko zibulako wadde akatana akayitamu eragira kadireka nkube esimu babakolere passport sawa 5 nkwata obudde enkya sawa 5 bazino passport bagenda zikola wa Uganda nakuba n'okubbira mu Uganda atambula ngero Canada kati bavimba ono ennyama eri musangayo busanzi naye yazimbye edda si yewembaliga Kataala yewembaliga Kawanga bwe zaatuuka sawa 5 enzeekera nga bajja bambi the phone you have called cannot be reached. Try again later kuliko akakazi
ate byakakazi sibitegera biba mu luzungu. Mwebasebo mukola ki wana wange? Gwe mugambe baawo nti fe ab'e Canada twe twatuuse dda. Omugambe ndi abe nze nanyini wano, nze sirina musajja, nze nina kyenjumbekedde. Gwe no naawe siruwala mpola bamwagala tuwabya ne bbaawo mufaano yabaabya kati wayita omwezi mulamba kumbe ono yamuzudde waali. Webale ejjikuba ddiiru mwana kati nze nzijamu. Ulira abayaaye kati kumbe lutaaya nze namanya nemanya ligamba kasajja gwe bukalukalu bweweekubya kati nzijamu zaali miliyoni 3 nzijamu. Kumbe lutaaya yayita mu banne ye yaleeta ddiiru eno abiri kagasigaze nga gagegwejjako 10 kuba nkimanyi bino byawano tugenda bivaamu enkya saagala kuyiriba mbere nga sina kyenfunyemu. Kale obumu ku bukodyo omuyaye mwayitira ogenda maaso n'okufera bwe bumu ku babadde bakulaga bwetyo bwebadde ebadde manyiddwa nga abafere b'essite era nga Kyotera Film Production, Duncan Kataala, Serukusa Ronald, Mwesige Alex, Nakalyango Penina ne Sam Kapulu ne Komuhenjo Enjo bwebadde bakutuusaako. Weegendere wali mu MK Video Center osobole okubeera ng'ogifuna. Bwetyo bwebadde abafere b'essite toloba weeraba.